The newsroom, where untold story is revealed. Obuwanguzi buno bwenfunye si bwange nga Nalukoola era obuwanguzi buno bwenfunye si bwa kibiina kya National Unity Platform wabula obuwanguzi bwenfunye bwa bannayuganda bonna. Ebyo nno bigambo bya Elias Luyimbazi Nalukoola. Bibino ebibaddewo mu kiro oluvannyuma lwa Council Elias Luyimbazi Nalukoola okulangirirwa ng'omuwanguzi era kaakati omubaka alondeddwa owa Kawempe North gwa mulungi agenda maaso n'okubeera nga ate yotugoberera bingi ebigenze maaso n'okubeera nga ate bibaawo wabula njagala nkuwe ku bino ogende maaso n'okulaba embeera nga bwebadde. Kaakati nno ye Council Elias Luyimbazi Nalukoola agambye nti buno obuwanguzi bwa bannayuganda bonna sina Kawempe nga region emu. President wa NUP mu Buganda region avuddeyo n'agenda maaso n'okubeera nga ategeeza President Museveni nti olaba agenda mu nsiko nga n'akalulu ke babbye tekaalikako kuba wali okutte kyakusatu kirambirira naye olaba wagenda mu nsiko olw'ekyo. Kaakati gwe ki ky'obadde osuubira? Musajja Ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu. Tetulanga bafere, tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Kulu amanyikiddwa nga Nsereko yavuddeyo n'agenda maaso n'okubeera nga ategeeza wakugenda mu kkooti era si mumativu na bivudde mu kulonda nti polling station zivaako zitya 0 ng'ate zibaddeko ba polling agents be. Agamba nti nsanye okufuna obaolyawo obwenkanye. Ye nno Madam Teacher Honorable Namboze mugambye nti Museveni ekyali ekayunga kibadde oleese wano naye kubwe mubbye at least era obusigadde bo bawangula. David Lewis Lubongoya ayogedde ebigambo bingi nnyo nnyini ddala. Bo banna NRM nga Lwomushana siba kisanyufu yadde akamu n'akeddagala kuba ebyokwerinda effujjo lye bagenze maaso n'okukola bagamba nti be bakampeyiningidde Nalukoola n'ebirala ebiringa ebyo ate byengenze maaso n'okubeera nga nkuleetera. Njagala okukulamusaako n'okubuuzaako regardless twasuze mu kiro kiramba nga tugenda maaso n'okuba nga tubaweereza ate n'ekyo nakyo tukyebalizawo omutonza guluwo yagenze maaso n'okutuwa obusobozi n'obulamu okubeera nga ate tubatuusaako ensonga. Nze Deni yakuweereza ku mukoto guno ogwa Beyond the Newsroom. Njagala okusaba n'obuwombeefu obw'ekika ekya waggulu. Video eno gimpere like bw'ogiwa like ojjaba ogiwadde muliro ogugitambuza okutuukira ddala ate ku buli sekino. Mukasooke nkuwa embeera olabe nga bwe yabadde nga Nalukoola alangirirwa era omuliro ne gugenda maaso n'okuba nga gukwata wabweru w'ekizimbe. I declare Luyimbazi Elias Nalukoola, who has obtained the largest number of votes to be the elected candidate for Kawempe Division North Constituency, Kampala City Electoral District, and I have signed as the returning officer Kakati ye Council Elias Luyimbazi Nalukoola avudde n'agenda maaso n'okubeera nga ategeeza nti obuwanguzi bwafunye si bubwe ng'omuntu oba ekibiina kya National Unity Platform wabula bwa bannayuganda bonna era kino kituliflecting butereevu nnyo ku kalulu ke tugendamu. Jjukira nti NUP yavaayo n'erangirira nti kano akalulu aka Kawempe katuwe ekyokulabirako enono ya protestive vote. Awo nno munnange bwe bayogera ku protestive vote ab'ebyokwerinda bakitwala personal nnyo nnyini ddala. Era kankuwe ku bigambo bye obirabe. Basebo ne banyabo buno si buwanguzi bwange, buno si buwanguzi bwa kibiina kyange NUP, buno buwanguzi bwa bannayuganda, buwanguzi bw'abantu ba Kawempe North Constituency. Wabula ekibiina kyange nkyebaza wansi w'obukulembeze bwa President Kyagulanyi Ssentamu nabo bakulembera nabo nga Secretary General Lubongoya ono gwe mulaba wano ne bano abalala abakulembeze baffe
olw'okubanga baleese okulaga bannakawempe North ne bannayuganda nti oteekwa kuyimirira nga totitiira nga togooka n'olyoka olwanirira ekyo ekikyo. Bannakawempe North mbeebaza olw'okubanga muyimiridde ne mugamba nedda tuganye ku gabbi, tuteekwa okusigalawo okwagala kwaffe ne kuyimirira. Mbeebaza nnyo abakulembeze b'NUP, President Kyagulanyi, Deputy wo Honorable Muwanga Kivumbi, Senior Legislators nga Honorable Betty Namboze n'abalala bangi. Abakulembeze mwenna mwebale okukola emirimu, bafutu soldiers mwebale, baresidents ba Kawempe North mwebale. Mu ngeri y'emu ayaniriziddwa kitaawe n'abawagizi be abayitirivu ennyo nnyini ddala. Bwe biti bwe bibadde. Kino kirimu obudde bw'ekiro buno. Kakati yo mubaka Betty Namboze bakireke y'omu ku abo bagenze maaso n'okwera nga bamubeererawo okuva mu lunaku olusooka. Ono nasindisa obubaka eri President Museveni Kaguta ati buhabulwa. Kyetukoze wano e Kawempe oba oliawo kyetubadde tetukola awalala nti abantu bonna nga batutandikira ku balonzi bennyini ne beewala ne bagamba nti kyonna omuwendo gwonna tujja kusasula, nammwe bannamawulire mukusasudde, n'abantu eyo wansi ndabye abakyala abakadde nga bayita ku mamba buli omu n'asasula omuwendo, nti ne batuuka wano ne babba paka omutwalo gumu mu kasanvu we gubalemeddewo. N'endaba nga batandika okugamba nti bannange mulabye mutya, ebivudde mu kubba tebikyusiza muwanguzi katumulangirire. Ndayira mu linnya lya Katonda tugenda kuba olunaku lumu ate siwala abantu abo batule naffe balangirire President w'eggwanga awangudde mu ngeri y'emu. Bannayuganda singa tunagenda na kino ekisinde kitandikiddwa olwaleero, n'olwekyo njozayoza ab'eKawempe mwebale mutukubye omutwe omulungi nga tutandika olugendo luno olunene. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, webale nnyo Honorable Nalukoola okutukulemberamu mu lutalo luno olunene. Njagala gamba bannayuganda nti yonna gye muli eyo mwetegeke, kubanga resistance y'abannansi okulwanyisa okubba okusalawo kwabwe etandise ate tegenda kuyimirira. David Lewis Lubongo yanga ye muwandiisi w'ekibiina kya National Unity Platform agenze maaso n'okubeera nga yeebaza bannayuganda ogenda mu maaso n'okubeera nga bajjumbira okulonda mu bungi, wabula n'agamba nti bino byonna bibaddewo okutusindiikiriza nga bannansi oba oliawo okutuuka ku kisenge n'okwekyawa, era nga kye mukoze ekyokulonda Nalukoola kyekyo nno weewaawo ekituufu ennyo nnyini ddala. It was confiscated. We have people who are in detention in different parts of Kampala and Wakiso and other places. So it is bittersweet. But as I say, the harder the fight, the sweeter the victory. And so this is a great victory for the people of Uganda, for the people of Kawempe North. By all standards, this has been one of the most violent elections in the history of our country. You saw what happened. You see right now they are telling us that we got 17,000 votes, 764. Now the NRM got 8,593, which, as you know, they did not get. But most importantly, you had that over 15 polling stations were not counted. Why? Because goons under the command of regime officials came and, destroyed every polling material at those polling stations. So as NUP, we are very glad that the people of Kawempe have stood firm. There were attempts at different polling stations to ballot staff, to do all sorts of things, but the people resisted in some cases. In some other cases, they were chased off polling stations, beaten up and all that, and so we are glad that we can be here today. What I can finalize with is we've been telling about a protest vote. Our President, His Excellency Kyagulanyi Robert, has been telling you that we are going for a protest vote in 2026. And he told you that the protest vote begins in Kawempe. This is the meaning of a protest vote. And the regime has done everything humanly possible to ensure that Honorable Nalukoola Elias is not declared. But the people have spoken, and have spoken very, very loudly.
kakati president we NUP mu Buganda amanyikiddwa nga Muwanga Kivumbe agenze maaso n'okubeera nga ategeeza nti ebyo byonna bye bakoze babikola dda wabula Museveni yamanye nti ekyamutwala mu nsiko munywanyi kyekyo kyennyini ekyagenda maaso n'okubeera nga kibawo nga kalulu babba tekaali kake ye yali mu kyokusatu yavaayo alwane n'agamba nti awo nno naye akitegeere nti bannayuganda oba oliawo bakoowu era baakoowa dda. Museveni ekyamuza mu nsiko kwali kuwakanya ekusokera ddala babba obululu obutaali bubwe bwali bassemogerere nejju gayi n'anyiiga nnyo n'agamba nti nina okgenda mu nsiko n'agamba nti ebyokukuba bannayuganda ne tuba mu bululu ng'abantu babamenye emigulu emigongo abantu bali malwaliro n'agamba bino mbiwakanya n'agenda mu Lweru ne batta abantu abawera emitwalo 5 ku 8 naye kati muzeeyi ng'okaddiye abazzukulu oli mu kubamenya migulu kati gw'oli jjajja na baki ogamba oli jjajja bakuyita muzeeyi waawa adda ku bazzukulu be n'amenya emigongo n'olwekyo bannayuganda bonna abayimiddewo famule ne babeera nga tebagooka ne bagaana okweweta ng'embogo ng'embalaasi ne bagamba nti nedda tojja kugenda ku migongo gyaffe ne bayimirirawo n'aleeta emmamba n'aleeta amagye balaze Museveni ti ekiseera kyo kiweddeko it is time kiseera kituuse otuwubira akatambaala okoleki otambule era Bobi Wine ne National Unity Platform they are a force ejja egenda mu maaso ejj'okujjako Ssaabasajja Kabaka kakati abakulembera bannamawulire mu ggwanga bavuddeyo ne basalawo okubeera nga basiba ekikookolo eri emirimu gy'ab'ebyokwerinda byonna sinakindi n'egya gavumenti nga tebagissa mu mawulire gaabwe okutuusa ebbanga eritali ggere ab'ebyokwerinda we banavaayo oba oliawo ne babaako kye bakola n'okwetonda eri bannansi naye nga bagamba ffe tetuli baakuddamu kubeera nga tukwata ku bintu byabwe. Bino tebyetaaga na kwogererwa kubanga ensi yonna ebirabye era abamawulire bangi bali ku minkekeero kati bajjanjabibwa balwanirira bulamu bwabwe bangi bali mu kutya okutagambika era abamu beekukumye na muzitooyi ne beekuma mayumba g'abantu nga amagye ganaawuse ng'enjuki nga gabanoonya ebule n'ebweya okusobola batuusaako obulabe. Era mu ngeri eno tusazeewo ng'ebiina ebitaba abamawulire ab'enjawulo ekya Human Rights Network for Journalistic Uganda, ekyawuja, ekyawuju, ekyawuspa ne abannaffe abakozesa aba National Association of Broadcasters n'abasunsuzi aba Editors Guild of Uganda n'abalala bonna ne tugamba nti omulundi guno tetujja kukoma bukomi ku kuvumirira ne katusabe buli munnamawulire buli mukozesa buli editor agambe bakozesa bateeke ebikolwa byabwe wansi mu ngeri y'okusiba ekikookolo ku ebyo ebikolwa ebyabakuumaddembe omuli poliisi omuli amagye ebitongole by'abakomera na bonna bekikwatako paka ekiseera ekyo nga tumaze okukkaanya ku ngeri tuyinza okukakasa nti abamawulire banaaba balina obukuumi nga balondoola ebyokulonda ebyakakati n'ebyo ebinajja era okusalawo kuno kwakalangirirwa ffenna abakwetabyemu nga tugenda kutuukiriza okuva kati paka tunasalawo ekirala era ne tugamba n'abamawulire tubasaba ku lunaku olwa baaze batera okugenda ku kitebe kya poliisi osaka y'amawulire nti koolo basake mawulire malala na kulambula kuba bannaabwe abafunye obuvune n'okukola ebintu ebirala naye tebagenda ku kitebe kya poliisi osaka y'amawulire n'okulaba nti bafuna ebintu ebyo ate ebibi ebituusiddwa ku bantu ba bulijjo ebitongole ebikuumaddembe byo basobola okubyasanguza ne babireeta ensi n'ebitegeera ne bamanya nti tekiri ku bannamawulire bokka naye waliwo n'ebituuka ku bantu abalala tuleme kwelowoozaako ffekka naye ku mulundi guno nga tugamba nti ensonga eno teriimu kweyawulamu nti oba nkolera mu Kutuguli oba omutono oba omunene oba ogw'omukyalo oba mu Kampala nti oba nzinina endowooza y'ebyobufuzi bweti oba bweti kubona abamawulire babizirina naye tukwatire wamu ffenna okulaba nga tulaga obutabi bumativu bwaffe mu ngeri ensikakkamu ennyo era mu ngeri yoga nti kakati mutwekanasiza naffe tugenda beekanasa paka tunalaga nti buli omu yeetaaga munne. kakati musajja mukulu wamanyikiddwa nga Honorable Semuju ono nno nga mubaka owakira municipality yavuddeyo n'agenda mu maaso n'okubeera nga ategeeza nti
omusawo bw'agenda mu palamenti tawummula busawo kwegamba naye tawummulanga mawulire naye kino ekyatuuse ku bannamawulire olunaku lw'eggulo nti kyewuunyisa ate era munnange kikuleko onyeenya mutwe munywanyi ng'endiga yetendayo enkuba. Not a former journalist, I am a journalist. I don't think doctors become former doctors and lawyers when they join politics. I am still a journalist. All these things are done. The purpose is that security officers are either about to aid criminals to commit crimes or are themselves going to commit crime. You remember when they came to Parliament during the consideration of the coffee bill, they corrected all journalists and locked them in a hole down there in the basement and then descended on MPs. So if you see that happening, then you know that the worst is about to come. And my sympathies to all the journalists who have been brutalized. These savagery criminal acts are now a hallmark of a new group that has taken over the administration of Uganda unofficially. Kakati nno bo bannamawulire abawerako baabano bavuddeyo ne bagamba nti tetujja bbeera nga tubisobola. Kakati lw'omushana agenze mu maaso n'okutegeeza nti nedda bino byonna ebyabaddewo just kiri ekintu kimu ab'ebyokwerinda baakowadde NRM kyova olaba bye bakoze ekyamaanyi okampeyingira Elias Luyimbazi Nalukoola. You make it across the military zone and Nalangirira. Actually, by the way, they should, because if they don't, then you are very unfair to Arhaji Chigongo. Huh? Yes. Bobato Langiride Farida. Then you are very unfair. It's a betrayal. Eda Arhaji Moses Chigongo. So kakati therefore HCMBA chechino kukole. Bayino kusoma ebitufu Farida number 1. At least the conduct of security. Conduct ya mhozi ne group ye. Yeretera okuba waguru. Yeah, absolutely. Because olaba media yonna evudde ku ba candidates abalala bonna negenda ku Nalukoola. But yena kubiddwa because mbadde I stay in Kawempe nga benyumyako nabo bonna nga banyivu nnyo eri Farida. Nambi olwa security ya mhozi engeri gye yeeyisiza ku Nalukoola. But Farida Nambi tayina capacity commanding abantu babiri kukuba. Honorable Lutamaguzi Semakula ebigambo bye bineeno nkusaba obiwulirize mu buwanvu bwabyo obitegeera agamba nti mpaawo mu Nakawempe n'omubwati yandironze kibiina kye NRM olw'ebikolwa eby'effujjo bibagenda mu maaso n'okutuusa ku bannansi. Sobola akalulu k'Ekawempe okuggyako ng'ensi ekyuse teri mu Nakawempe mujeganya asobola kukwata Museveni oba NRM n'amuwa akalulu. Era oyo bw'aba awulira bw'oba ompulira ojja kuba osiibidde bwereere kubanga abasiraamu banja bw'oba weerayo omuntu w'Ekawempe ng'asobola okukwata akalulu n'akawa omuntu w'NRM wa bbaasi oba omuwagizi wa Museveni ebitisaati byo mu byambale kuba mujja kubanga abeewaffe eruweero. Twayimiriranga ne tubaga nti nemwe mukimanyi nti mukomye ku bitisaati omusajja ono yajja n'enkola gye bayita eya siyaasa. Mwami Lutamaguzi Mwami Museveni gwe bw'otuula awo tomulabirako ddala kintu kyonna kyakoledde eggwanga lino ngaki mpaayo nze nkubuuziza tomulabanga tolinayo kintu kyonna gwe n'otuula ku kampu Lutamaguzi bayite batya buli we mulaba nzijukira ekyawandiikibwa ekiri mu Bayibuli nti omubi Sitaani yajja okubba okutta n'okuzikiriza buli we mulaba nze buli we mulaba kugambe kino kyange buli we ndaba Museveni nzijukira ekyawandiikibwa ekiri mu Bayibuli nti omubi Sitaani yajja okubba okutta n'okuzikiriza gwe kindage kyatukoledde ng'ensi eno bwe yajja wano yasanga abantu bavuba Enyanja agibagobyeko yatusanga n'ewaffe nga tuba n'ebyalo byonna bitutte Mwami Lutamaguzi Beyond the newsroom, where untold story is revealed.